Museveni yabalonda. Mwebaza okulaba nti ne mu entertainment waliwo abasaano okukola mu government. Mbadde nsaba naawe omwebaze. Nze Alex Mukulu. Nnyo obutwa bw'emmese n'enfa. Nnyo obutwa bw'emmese n'enfa. Kode wange sikutegedde awo naye. Tolina kuntegeera ndi kiyenge. Nnyo obutwa bw'emmese n'enfa. Nze nno simumanyi. General Muhoozi. Simumanyi. Nze simumanyi. Tomumanyi? Nze simumanyi manyi Mugundu Museveni. Ni ye CDF so. Ani CDF? W'eggwanga. Ani Muhoozi Kainerugaba. Nze mbadde simumanyi. Ku myaka gy'oliko. Tunula mu kamera abantu abo balimbe. Ndiki abange Muhoozi febe twasoma nga bakubuuza minisita wagundi ng'omumanyi owa defense ng'amalako n'emyaka ng'ena mu parliament nga bakubuuza ne mu bigezo nti ani DC w'egi nga bayinza okikola ki naye ennaku zino tukyasobola kumanya DC yaani oba waawa oba waawo ba CDF nze simanyi ba CDF bali bameka gobonya osiba ow'eggwanga ali omu abeera omu ye okay ye Muhoozi Kainerugaba. Okay olaba pono pornography tomulaba olimba ki tosobola kubanga tolaba pornography omulaba kati lwakuba olwokuba kati oli ku TV ojja kudda eryose koganiwo omusajja yambuza ekibuuzo ddala mulaba toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo owulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya toyinza kuwunya toyinza kuzinira muntu ng'owunya mulekeraawo okuwunya kyekyo musale amagezi ebbombo munaaba ebbombo kati tusale tutya tubasale tutya nga bawunya bakitegedde ebbombo kavubuka gyali naye toyinza kuzinira muntu ng'owunya mwiraba butereevu mbaaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amannya agange nze Trevor Online era nga nze n'amawulire g'okufa kwa Alex Mukulu afudde ku gy'obukulu 72. Alex Mukulu ono emirimu gye yagitandikira ddala kuva mu G7 era ngenda kubambawo olugendo lwe oluviira ddala mu myaka egyo nga President Idi Amin Dada yafuga. So Alex Mukulu azaalibwa ku kyalo Alex Mukulu afiridde ku gy'obukulu 72 yazaalibwa mu 1954 ku kyalo Misebe mu ssaza ly'e Ssingo era azaalibwa abazadde Paulo Kayizi Lugayizi saako ne Victoria Ndagire. Ono nno yagenda n'asoma okuviira ddala ku Agre Memorial n'agenda ku Namiryango College Kololo Secondary School bw'atyo n'ayingira Makerere University gye yasomera ebyakatemba saako ne drama, film and drama. So ono nno emirimu gizzenga gyeyogerera kuviira ddala mu G7 naye nga yayatikirira nnyo mu mwaka gwa 1991 we yakola 30 years of banana. Omuzannyo ogwo gwagenda ne gupublishingibwa n'opublishingibwa mu Oxford University Press gulirira Oxford University mu mwaka gwa 1993. Omuzannyo ogwo gwali gulaga eggwanga Uganda engeri gye lyali livudde mu bafuzi b'amatwale ate ne liggwa mu ntata y'okubeera nti obuyinza bwali bugiremeredde okubeera nga buddukanyizibwa bannansi. So Alex Mukulu yawandiika Wounds of Africa mu 1988
mu 1994 yawandiika Guest of Honor we yali alaga obufuzi bwa Afrika ng'alaga ebitusoomooza mu byenfuna ssaako n'embeera za bulijjo ebyobufuzi ssaako n'ebirala. Mu 2007 yawandiika Journey to Self-Realization ng'ogwo nno gwe gwa premieringibwa ku Commonwealth Heads of Government Meeting oba gye wandiise CHOGM wano mu Kampala. So mu 2021 yawandiika A Good Muganda Case 2022 n'atuzaako The People's President. Alex Mukulu ono emirimu gye azze nga agikola mu bujjuvu nga takulekerayo yadde wenza kukkulumira. Tumujjukira yaliko ku Radio Simba nga y'omu ku abo abakozi abaali empagi luwaga ku radio nga yakatandika mu myaka gy'ekyenda nga giggwako awo nga mu myaka ndowooza late 90s early 2000 yalinga ayogerera omupiira. Bangi ku ffe tubadde tetukimanyi naye nga yali w'amaanyi nnyo mu field eyo. So ono nno yagendera ddala maaso twamulaba ku Yolesa Ekitone ku Bukedde ne BBS. Musajja yali w'amaanyi nnyo okubeera nti yali asunsula talanta ez'abavubuka abaali beetabye mu mpaka ezo mu bbanga eryo. So interview ze tuzze nga tuziraba nga musajja ateetiiririra. Wandisuubidde okubeera nti omuntu ono eyaweebwa okubeera nti gavumenti weeba etegese emikolo gyayo egy'enjawulo gye tuyita National Ceremonial Productions, bano nga bagezako okulaba nti bategeka emikolo nga Independence, be bali bategeka emikolo nga ejja amenunula sako n'emirala Heroes Day. Alex Mukulu balinga bamweyambisa nnyo okubeera nti awandiika emizannyo era n'agizannya nga production yonna ebeera ye eya ttiimu ye gy'azannya nayo. Naye era tekyamulobera kubeera nti ayogera ebiruma abantu. Avuddengayo ku nfunda eziwerako nga ayogera ebiruma abantu sako n'ebyo byolaba nti birina okutereezebwa. So tufiiriddwa nnyo omuntu abadde ow'amaanyi nga era twamulabira ddala kuviira ddala mu myaka gy'ekinaana twalabako vidiyo ng'ali ne Fire omugenzi Fire Bongole Lutaaya y'omu ku abo bali mu production team ye. Yawandiika nnyo emizannyo egyo ssaako n'ennyimba okubeera nti siriimu yali asensedde nnyo mu myaka egyo era y'omu ku abo abaakola obutaweera okulaba nti abantu babeera sensitized. Alex Mukulu tusaba omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa era muwe ekiwumulo eky'emirembe. Tugenda batulaba obumu ku butambi bwa zze ng'ayogera naye nga gwo gwenna nga gwe mulundi gw'okusoosa okulaba vidiyo zange nja kusaba osubscribinge olikinga ate era oteekeko akadde kikusobozesa okufuna vidiyo zange mu kadde akatuufu we mba nziteereddeyo. Abantu kati tulina Kyagulanyi alina abantu bangi abamugoberera. Twebuuze lwaki bamugoberera mu bintu bye byonna bye bagamba munyiwanjaga biki akola ebisiyaga biki ebisinga sina bituufu kubanga nange Bobi Wine mumanyiko katono naye waliwo bye simusuubiramu. So nga ate waliwo abantu abalala boogerako ebintu ebi nga nabo mbamanyiko katono naye nga ate bombi basuubiramu. Ngambye eki nti oli bamugambye munyiwanjaga alya bisiyaga sente za bisiyaga nebikira ndi yes naye mumanyiko katono ekyo si kimusuubiramu. Enjaga oba aginywe nze kubanga enjaga ngimanyi nange. Enjaga erina ebizibu byayo n'ebirungi byayo okusinziira kwaginywa. Kiringa emmere erina ebirungi byayo n'ebizibu byayo. Oyinza okulya emmere n'osuula mu bathroom ate omulala ayinza okulya emmere ne yeebaka bulungi mu buliri bwe ng'emmere gye yalidde yeereese enjawulo eyo. Enjaga enywereddwa abantu okuva ensiro yatandika. Ekyo mukiveeko enywereddwa ng'eddagala. So ekyo sikinenya ku ekyo ku nsonga eyo tekinkwata nako. Naye wabaawo ebintu nange byesikiririzaamu ng'ebisiyaga ekyo kinkwatako. Waliwo bemanyiiko akatono bwe baga nti bali ebisiyaga
nga ndibasu nange mbuusabuusa nti bandiba naye ate ku Kyakyagula sibuusabuusa sirowooza nti abirimu akatono ke mumanyiiko. Therefore abakulembeze baffe bano tubapimire ku ekyo mpola mpola, tubatunuulire ate namwe mubayite tufune discipline mu buli kimu.